By the way, njogera y'okweyiya si yaffe ya Balokole. Ffe tulina tuyiiza. We have a master planner. Gwokeranga kumacha n'omugamba Mukama. Plani zange nzitadde mu mikono gyo nyingira ekibuga. Nkubire kubo. We may make our plans, but only God has the power to fulfill them. Tukole enteekateeka zaffe zonna naye Katonda yalina amaanyi agazituukiriza. Teekateeka Katonda akuwa amaanyi. Ffe tetuli mu kategole ya kweyiya. Baada wabaleeta ekigambo okweyiya baali boogera ku kintu kirala nnyo. Naye osanga buli muntu ayogera ndi mu kweyiya weetunda. Kigambo okweyiya kijje ne mu birowoozo be ne mu kamwa wako. Eyeeyiya aba amaze okuva Katonda. Ali mu Katonda yamuyiiza gwe omanyi bwe wafunye omukka gwossa. Omanyi bwe watandise okutambula n'ogolola amagulu go.